Bannayuganda Mukama waffe yeebazibwe nnyo mbalamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo oyo omununuzi waffe obulokozi bwaffe mujebaleko bamikwano mwebale nnyo abanfolowinga munyenye yaka yakuze okuseeya yake Yesu lekubona amazima n'obulamu eyo yesologani yange era mwenajjira mbetondera olwabo bambi mwe benkola obubi sirina kyakikolera naye nga buli waddemba okundaba gwawo n'obuukawo naye nga sikunyiziza kisingako nina olunaku lumu nalina omuntu njala okubulira ebyange byali bintu ngaawe omanyi ebigambo nagaa naye omanyi bwe nabiwulira biyinza okuleetera obuzibu kakisingako ndoza nesibimanyira ddala kati nennumwa nengaye bakitandese nembimugamba naye nagenda okizuula nti oba oliawo byali byakumulumya nga abiwulidde kati n'asalawo abyerekereze aleme butabiwulira kimuyamba okusigala nga takoze eki talumiddwa nsonga za kabaka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga bwe nasuubiza nti olunaku lwa Mande lwe luno lwennyini lwe nasuubiza ennaku z'omwezi 25 tuli mu April 2021 omwezi guno ogwokuna mwennalangiridde bamunyenya yaka mwenna bamunyenya yaka ba members bamunyenya yaka mwenna tiimu munyenye yaka buli omu gyali tugenda kusiiba ku lwa Kabaka tumuwadde wiiki namba ejjudde ennaku 7 ensonga endyese mu maaso go ntumiddeko ku bantu mwenna abaavuddeyo ne mwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka abantu bamwagala era mu butuufu kyansanyusizza ate ayogedde era kale yawulirizza era yakomentinze yalayikinze yasheyalinze wadde nga ye teyavuddeyo nayogera naye abaffe buli omu ayogedde era okwogera kulungi kubanga liba ddoboozi lyawamu lyemusinzirako okusalawo kyemugenda okuddako naye kati kukola kati saawa ya action okwogera twogedde era ndowooza ebyokwogera byo kati biweddeyo naye nina amawulire amalungi nasuubiza okuvudde n'obwedda nti nja kuvangayo mbalage nze nga bwe nsaba bwe mbanga nsabira ekintu siritegeeza mbu nze nsinga okusaba abantu bangi sebo bamanyi okusaba naye nze njala balaga nga nze ku lwange bwe nsaba kyentegeeza ku nsonga bweti ng'ey'obulwadde oyinza kusaba otya Katonda n'awera essalayo era n'addamu ebitabo bino ebyawandiikibwa mutusinziira nga tunakola ekintu era tutera nnyo okugamba Katonda wa Ibrahimu Katonda wa Isaaka gwe yazaala Yakobo watununula tetukyali kikolimo ffe tuli bana ba Isirayiri Katonda wa Musa Katonda wa Danieli Katonda wa Yona Katonda wa Sulaiman Katonda wa Ayubu bonna ne tuboogera kubanga baliko ensonga lwaki bakola ki Bayibuli buli muntu ali mu kitabo kino kya Bayibuli alina ensonga lwaki mwali tebiri buweezi bwe bityo nga tebiri ku nsonga naye erinnya lyo okulabikira muno mu Bayibuli era waliwo ensonga kwe liba lyavudde kati waliwo ebintu byebakola era ebibaviirako okwogerwako mu Bayibuli muno naye abaffe ng'oggyeko bino byokka eby'omu Bayibuli ebyogerwako kuba n'abantu betwogerako kuffe kati ffe ng'abaliwo toyinaawo kintu Katonda kye yali akukoledde ku lulwe n'akikolera ggwe ku lulwo n'okifuna kati nze ebyo ebyange byankolera bye ngenda okusinziirako okuyimirira ngattamu bugasi kyawandiikibwa Katonda nga bw'ayogera naye nga sijulizza ko kubali abalala yabakolera kituufu era kyali kirungi be batuzzaamu amaanyi okugamba nti Katonda n'ekino yakikola yawonya omukazi ekikulukuto Katonda yawonya Ayubu eyali amaze okugwamu essuubi nga ne mukazi wamugambye nti weegaane Katonda owone Katonda yalonda Ibrahimu n'amulonda mu nsi yali amaze okwonooneka nga abantu bakyamanyi Katonda n'amufuula eggwanga eddonde era n'amuwa ensi eyiye omwo mwe yaviira azaale Isaaka gwe yazaala mu Saala Isaaka aveeko azaale Yakobo byonna birungi era Mukama ye yabikola naye kati tusabeko nga naffe tujuliza ku bulamu bwaffe nga tujuliza nga tugamba nti Katonda mugenda kumpulira bye ngenda okujuliza bigenda kuba byange ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka kanjulizeeko ku byange Mukama byankoledde awo naye ko abasinziira nange kwebyo mbanyimiriramu okubanga nsabira Ssaabasajja omutandaafu n'obwenkanya ekindeese okubalaga bwe tugenda okusaba Mukama mbikkulidde bampadde tikitisi nnyingi nnyo nga baŋŋambye nzijeko zenjagala tikitisi nga zakufuluma bweru kugenda naye tikitisi ezo ze bampadde baziweereza omwana wange azindeetere mbagambye nti ngenda kuyimirako mu byawandiikibwa
nga nsinzira ku byo Katonda nze byabadde nze byankoledde munjidde era nga ngenda kujuliza Mukama kule ebyo byampisizaamu nga abasinga obungi mu ababimanyi n'abatabimanyi mwengenda okuyimirira naye ngera tekiŋŋaana kusomayo kyawandiikibwa mu Bayibuli kubanga wano mu Yokaana 16 ngenda kusomawo lwa nsonga nti abantu abamu tebannamala kumanya omulimu omutuufu nze gwampeereddwa kujja eri abantu ba Mukama mmwe abamukkiriza Yesu Kristo nti yagira ffe aboonoonyi. Ngenda kusomawoko wadde nga mbadde nkyayagadde kusooka kubalaga bubaka Katonda bwe yandaze kubanza already ndi mu kwegayira okuva lwe namanya nti kabaka ali mu mbeera etasanyusa naye paka we nalabye nti kyetaaga okugendako obuziba kyenvudde nangirira okusiba kwa wiiki namba ku lulwe yekka ngenda bansabira omuntu omu naye ate mugenda kusumukiramu bangi ab'endwadde zonna eziremeddwa abasawo bwali nti Yesu ye Mukama Katonda omusawo w'abasawo era yasembayo kyetuvudde tugamba nti yenna agenda okwenyigiramu mu kwegayira ku lw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nze ndi ku sayidi ya bulamu ogenda kuwonyezebwa era beera n'okukkiriza ng'osaba gamba nti Mukama nzikiriza munyenye yaka yakoze okusa eyange yake leka nange eyange yakire nga Ssaabasajja Kabaka bwe tukwatidde wamu ffenna nga bwe babasondamu ettaffaali okwetooloola yonna gye baakoma ne muwaayo kubanga mwali mwagala kabaka kati kino kya bulamu bwe nawe otegeddeko nti abantu bangi muli Bulaaya mwetegese okujjanjaba kabaka nti singa bagamba nti obuzibu bwa ssente kyesikakasa nti si kyekyo kubanga kabaka tasobola kubulwa ssente zimujjanjaba ne mugamba nti mugenda kumujjanjaba kati nga tannatuuka Katonda gy'ayagala ajjanjabirwe tusooke tumusabire atuukeyo then kati ekya ssente ekyo kyo si kikulu naye ekikulu kumuta. Mukama yandaze nga aweereza waliwo omusajja yabadde ne tikiti singa nnyingi nnyo naye nga zonna zakufuluma Bulaaya kati n'aziwa omwana nga yazirese zonna n'azindetera n'agamba nti londako tikiti zimeka zoweetaaga naye nga njagalako tikiti emu yokka bweti kati nenjuzaako tikiti emu omwana ne mugamba endala azizzeeyo kati tikiti eyo butakiti ezo bwe yazizizaayo nenzijukira nti tikiti gwe ngendo giwa ate talina passport kati bwentyo bwe nadde ngamba naye tikiti eno gwe ngendo giwa ate nga talina passport bwentyo mu kirooto bwe nadde ngamba nenzijukira nga batugamba nti kabaka bamuwambako passport ye ekyo ne ngamba ekitegeeza tikiti eno nabadde njigiddeko kabaka kubanze sina pulaani yonna efuluma ki gwanga nti nina Katonda gye yandaze nga nina okugendayo sinaba kugifuna kati negamba kati tulina okusabira omuntu oyo eyakwata passport ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Katonda yennyini yaba amukwatako agikwata agimuwe kozi tikiti yo weeri naye obuzibu bwaki nti tasobola kutambula ng'ate talina passport. Mukama Katonda omuyinza wa buli kintu oyo nze gwenza okujulira leero ku lw'ebyo nze nganze ebyange byampisizaamu nga munyenye yaka yakuza okuseye yake byengenda okuyimiriramu olwaleero naye nga sinatuukayo kansomeko mu Yokaana 16 Yesu bwe yali nga ayogerako n'abayigirizwa be ngenda kusomawo mangu naye we naakoma naawe osobola okwongerayo n'oweenoonyezaawo obanga byensomye tobitegedde bulungi kikuyamba ate okubyetegerera ku lulu kantandikirewo wagamba nti ebyo bibabuulidde tuli mu Yokaana 16 wagamba nti ebyo mbibabuulidde muleme okusitazibwa bana obulema okusitazibwa bana bagobanga mu kkuŋŋaaniro weewaawo ekiseera kijja buli anaabatanga ekiseera kijja buli anaabatanga ekiseera kijja nti buli anaabattanga anaalowoozanga aweereza Katonda. Kankaddemu omanyi Oluganda lutusumbuwa olumu ate nga n'Oluzungu tetulimanyi kati noweebuuza ogenda kwogera ki ekituufu ekiri nti mu Yokaana 16 ebyo mbibabuulidde muleme okusitazibwa baana bagobanga mu makuŋŋaaniro weewaawo ekiseera kijja buli anaabattanga anaalowoozanga aweereza Katonda n'ebyo banaabikolanga kubanga kitange tebamutegeera newankubadde nze naye ebyo mbibabuulidde era ekiseera kyabyo bwe kirituukanga mujjukire nga nze nababuulira
n'ebyo okuva ku lubereberye saabibabuulira kubanga nali wamu nammwe, naye kaakano ngenda eri eyantuma, era tewali ku mmwe ambuuza nti ogenda wa. Naye kubanga mbabuulidde ebyo, emitima gyammwe gijjudde ennaku. Naye nze mbagamba amazima, kibasaanira mmwe nze okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira. Naye bwe ndigenda ndituma gye muli. Naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Ye bw'alijja alibabuulira ensi, alirumiriza ensi olw'ekibi n'obutuukirivu n'olw'omusango, olw'ekibi kubanga tebanzikiriza nze, olw'obutuukirivu kubanga ŋŋenda eri Kitange so nammwe temukyandaba nate, olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango. Nkyali n'abingi okubabuulira naye temuyinza okubigumiikiriza. Kaakano naye bw'alijja oyo ow'amazima anaababuuliranga mu mazima gonna kubanga taayogerenga ku bubwe yekka, naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga. Ye anaababuuliranga ebigenda okujja. Muwulirizeewo nnyo wano nti Yesu Kristo yali abuulira abayigiriza be nti banaabagobanga mu makuŋŋaaniro n'abali battanga balibanga bagamba nti bakolera Katonda, naye ng'ababuulira nti ye okugenda kwe ate kujja kuba kwa mukisa eri ffe abasigadde, nti bw'aligenda alituweereza oyo Mwoyo Mutukuvu okujja otubuuliranga n'otuluŋŋamyanga ku ebyo ebigenda okujja. Naye ate bw'atagenda kitegeeza tetusobola kufuna kuluŋŋamizibwa kuva eri ye Mwoyo Mutukuvu. Kati n'agamba nti naye bw'alijja oyo Mwoyo ow'amazima anaababuuliranga mu mazima gonna kubanga taayogerenga ku bubwe yekka, naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga. Ye anaababuuliranga ebigenda okujja. Oyo anaabaluŋŋamizanga, oyo anaagulumizanga nze kubanga anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe. Byonna Kitange byali nabyo bye byange. Kyenvudde mbagamba nti anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe. Yesu Kristo bw'atyo bwe yali ng'ategedde nti obuweereza bwe bugenda kukomekkerezebwa, bw'atyo bwe yayogera eri abayigirizwa bwe ng'abagamba nti ekiseera kye kituuse era waakuddayo. N'agamba nti basalidde ye omukulu w'ensi omusango. Baasalira omwana wa Katonda omusango era ne bagumusingisa n'aguma ne kiba kubanga ye yali amanyi nti okuwangula kwe ate naffe mwe tugenda okujja obuwanguzi. Kyenvudde mbagamba nti bwe mbanga nasinzikiddwa kwogera bintu bigenda kujja nga tebinnajja ne kiba, ekyo nkirabyeko sigumu seebiri wakubadde nti mummwe ndi mpya naakabeeyanjulira naye nga gye bineeyongera omukisa naaba nkyaguweereddwa ogulabika mu maaso gammwe, siina na kimu kye ngenda kulekayo nga Mukama akimbikkulidde nkyogere. Nina emboozi gye ngenda okubabuulira bwe nali mbuuza Mukama Katonda ku mukulembeze yennyini aliko ono afuga President Yoweri Museveni, ne mubuuza ne ku Besigye nga njagala okumanya enkolagana yaabwe eri wakati bakolagana oba tebakolagana. Ngenda kukibabuulira oluvannyuma lw'okumala wiiki eno nga tulangirira manya nga twegayira kiki nalaba Katonda kye yandaga kubanga abantu bangi n'essaawa zakati tebamanyi kituufu kiri ku ground. Abangi bagamba nti tebakolagana, abalala bagamba nti bakolagana. Amazima nze nga yina nga yina basuubiza nti nja kwogeranga buli kimu Katonda ky'anaabambikkulidde kubanga bwe nkyesigaliza nkimanye nzekka ate awo tewabaawo nsonga lwaki aba yabindaga kubanga si nze nzekka ali mu nsi tulimu bangi. Wakubadde nga abantu babonooza ne bagamba nti Katonda w'Abazungu oba w'Abayudaaya w'Abayunaani, tewakyali Muyudaaya wadde Muyunaani kubanga Katonda wakubadde nti bwe yali ajja Yesu Kristo Katonda yasooka kubeera waabo Abayudaaya n'Abayunaani, naye nga okukomererwa kwe atuuka okugenda ku musaalaba wali mu Yokaana 3:16 wagamba nti mu Katonda bwe yayagala ensi n'atuuka okuwaayo omwana we omu bw'ati ng'oyo yenna amukkiriza aleme okubula wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Okukomererwa kwa Yesu Kristo
kwe kwaviirako ffenna amawanga gonna mu nsi zonna okufuuka omuntu omu nga Katonda afuuse waffe ffenna okukyawula ku kiri ekyolubereberye nga bwe byatandika nti bwe yali azze yayina abantu be yajjirira nga balonze okufuuka ababe naye Yesu Kristo bwe yakomerwa ku musaalaba kati kyonna ne kivaawo nga buli omu yenna amukkiriza ayina kubeera nga afuuse mwana wa Katonda tewakyali Muyunaani tewakyali Muyudaaya era gwe yeeyita Omuyudaaya n'Oyunaani gwe ebyo bibyo ffenna kati bwe yakkiriza Yesu Kristo tuli baana be tuli mikwano gye tewakyaliwo okusosolengana kyovula abaddugavu tugambibwa nti ffe tetulina bye tulabikirako mu Bayibuli ekituufu tetulabikiramu kubanga okugendererwa kya Kristo okujja oba oliawo tetwali omu kw'eryo eggwanga lye yajjirira naye kati bwe yamala okufa n'akomerwa ku musaalaba kye kyatuleeta okutugatta ku ye nga kibe kikyo okukkiriza ye n'obeera n'obulamu obutaggwawo n'otafa era n'osigala ng'oli mulamu wano ku nsi ate era ne mu ggulu mbeeyanziza nnyo okungumiikiriza ntandise bwe nti Mukama Katonda omulungi Katonda omwesigwa gwenzikiririzaamu gwe Katonda wange gwenzikiriza nti gwompa omukka gwensa n'okubeerawo kwange ku nsi kuno si magezi gange wadde okwagala kwange kwali kwegulumizaako mu kisa kyo bwe walowooza ensi n'osooka otonda ennimiro nga tonaakulowooza ku kintu kyonna kirala awo nno bwe watonda ennimiro n'ekusanyusa olusuku Edeni lwe watandikirako ng'otonda ensi n'otonda amayanja n'otonda ssebo taata kabaka ssebo taata olukalu n'otonda Katonda w'ekisene ensi n'etuula ku mazzi waggulu awo nno n'otonda n'amayanja okusigala ng'ogaawudde ku lwago Mukama taata oli mukulu era nkugulumiza nze nzikiriza nti gy'oli era nga nze ndi muweerezaawo munyenye gwe wannonda n'erinnya n'olinsindikira okuva mu ggulu tegaali magezi gange naaliriggyeewa okulifuna nti lyeri eriŋŋwana kubanga mu wasindika malayikawo nejja nevoola amannya ge bantuuma ng'eragira nti ŋŋambe bazadde bange bankyusiza amannya ge bampa si malungi walina ensonga okunzija mu famire mwe nava kabaka w'abakabaka ssebo taata nze yatagwanidde okugumiikirizwa okulaba wadde okuwulirwa naye ate n'onsitula mu kitiibwa okuba nti nsobola okugumiikirizibwa abantu okumpulira ne bandaba nze omwavu lunkupe asembayo atasaanidde wadde okujja mu maaso g'omuntu mbeeko kyenjogera n'akiwira oba wadde okitwala kubanga abagagga ssebo taata bawawa obuyinza n'okwegulumiza okwogera eri abantu bonna ne babawuliriza bebogerera ne bakuba mu ngalo naye nze ani Mukama taata gw'ositudde mu kitiibwa kabaka ssebo taata n'ondeeta Mukama mu maaso g'abantu bano besiinaako kagombesa wadde akasaanidde okugumiikiriza nti omuntu asobola okundaba n'angumiikiriza naye okikoze n'obeera nga nsobola okugumiisibwa mwawe ekitange bwe wantereddewo okubanga weegulumiza ekitiibwa kyera Mukama taata osaanidde nkugulumiza ku lwange nganze omuntu kubanga kitange obulamu bwe nnina Mukama taata obutaliimu wadde okulumizibwa ewantu wonna nga newe mba nnombiddwa akantu konna Mukama taata ne nkoola omusaayi gwo awo wennyini wekawonera Mukama onkuze bulungi onkoze bulungi era Mukama taata nkwebaza ndi mu maaso go Mukama ng'ensonga ya Ssaabasajja kabaka wa Buganda empologoma Uwa ekitiibwa ekyo era Mukama taata ffenna mu lulyo mwe tuzaalibwa kitange gwe wakola kibeere kityo tewali wayina magezi ga kusalawo olulyo mwayagala kuyitira ng'ajja mu nsi kubanga n'okubeerawo kwaffe mu lubuto lw'abanyaffe okumala emyezi 9 gye tumalamu kabaka ssebo taata gwe byonna gwabikola wammanya nga sinnakumanya wannonda nga sinaba kutegeera era Mukama taata n'onjayo eyo gye nali nsuuliddwa kabaka w'amawanga ssebo taata nga sinaako omuntu yenna mmanyi ayi kabaka w'ensi n'eggulu wadde okulowooza nti ndimanyika nalinako ekiseera kabaka naye ayanira Katonda w'ekisa okuba nti njagala mmanyike we nagendera nenonyanga emirimu ku TV ne radio nga njagala nkole eyo naye ng'ebisaanizo binene ebyokusoma nga tebinzikiriza genda kumpesa mulimu we balinga baagala okumpa bambuuza nga we nakoma ne njogera nga bagamba okyabula funayo kakosoddeyo osoma awo nno olyoka okomawo ofuna omulimu gw'oyagala ng'olina ebisaanyizo saasobola kuddayo okweyongerayo nga baali bagaana naye Mukama waŋŋamba mu ddoboozi yo nga nimenyesa omutima ne ŋŋamba maama abaasoma bokka be banaakolanga emirimu egyogombesa abaala bataasoma tetuli baako nawe tulituuka wayogera nange n'oŋŋamba nti sirika ekikyo kinene okusinga ku ekyo saategeerawo mu kusooka nalowooza ne ŋŋamba ndi wakuzuukusa baafa oba ndi wakuwonya siriimu naye saategeera Mukama nti nina ekirabe kyene kyo wanteekamu ng'ontondera kye nina okutuukiriza naye Mukama gw'okindeetedde okukizuula okuva wansindika mu ddungu gye namala emyezi 9 mu Bawalabu Dubai wekisa olugendo lwange nze yali agenda e Saudi Arabia nga ssente ze Dubai baazinsaba obukadde buna ssebo taata ne bubula ate kati naabujjawo okugenda eyo ninga ngende Saudi Arabia we sente ezisoboka ayi kabaka nondaga nti amaanyi go wali wategeka Dubai so si Saudi Arabia walaga ekisamo nkuyanja y'abantu Mukama taata baali bagenda ne bakomezebwa ayi kabaka ne bakomawo nga tebatuuse Mukama seboze n'ensigalayo kubanga olugendo lwange wali wateeka emyaka n'emyaka 10 obubaka bwe wampanga mbiroto nga wabukwekebuzibwa nga tewali wasaba bunyonyola ne mbutegeera nga buli omu abunyonyola bwe mu ngeri yakuntiisa tetanga gwe yanzija Mukama mu Bisiraamu
n'ondokola nze saali sobodde kuva mu Isiraamu singa towali ggwe nali sisobola kuva mu ddiini ya kitange kubanga yali amaze okufanga n'okunnamira naamidde tisigivangamu nenkula n'ekintu ekyo nga nkimanyi nti sobola kuva mu Busiraamu naye Mukama Taata gwakola ebisoboka gwe wannonda n'ogamba nti wantondera kubeera eno ekindeese maaso go Taata olwaleero ekindeese maaso ga Kabaka wa bakabaka gwe Katonda wa bakatonda asengula ensozi Mukama n'oziteeseza Mukama Taata eziri maaso gaffe Mukama Kabaka w'ensi n'eggulu gw'ajjako ebiso ebyoje ebiweeseddwawo balabe baffe okujja okutulwanyisa gwe Mukama atonyesa enkuba Kabaka bakabaka ate n'ogikeesa ozibya obudde Mukama Taata ate n'obukeesa olagira enjuba Mukama neeva gyesula n'egenda Mukama Taata gy'erina okutuweera ekitangala ate era wemala neddayo gy'erina okwebaka osobola ogiragira n'etavaayo Mukama wakola eggulu n'ensi Mukama n'ebyewunyisa byako byonna kitange wakola eggulu okutali mpagi oyakisa emunyenye mu biro byabyo oyakisa omwezi mu biro byabyo ayi Kabaka wa bakabaka okola binene Mukama watuukeka naye n'osigala ng'otulaba nzikiriza mu gwe nti oli mutonzi wange nzikiriza nti ndikikusesezebwa lwakyo Kabaka wa bakabaka wannonda Mukama Taata n'ofuula omwana wo nzanibwa ow'ekitiibwa Mukama Taata okujja mu maaso g'abantu abandaba kati ensonga endeese Mukama Taata kulwayo byonkoledde ebinene Mukama byenkujulidde Mukama Taata mu lujjudde lw'abantu okufa kungi kwomponyeza Mukama Taata naalibadde nafadda naye kati Mukama Taata neweeva nsobola okufa Mukama essaawa zino nga ngasisa abantu okusinga oliwe naalifudde Mukama nga sigazisa n'omu nzikiriza mu gwe Katonda omulamu Katonda omwesigwa ayagala ensi eno n'otuuka okuwaayo omwana we Yesu Kristo omuwaati bwe yajja ku nsi naye teyatya n'atuukiriza ekyali kimuleese n'agumira Mukama byonna bye yayitamu ng'anunula nze ffenna abamukiriza tuleme okufa tuleme okubula tubeere n'obulamu bungi era obutaggwawo olwo nga Mukama Taata alingira mu bwakabaka bw'omugulu alina kusooka kuwuliriza linnya lyo alina kusooka kuyiza linnya lyo Yesu Kristo n'alikkiriza ng'era gwe ekkubo obulamu n'amazima mwe tuteekeddwa okuyita okutuuka mu bwakabaka bw'omugulu kitange wagamba alikwegaanira mu maaso g'abantu nawe oli mugaanira mu maaso ga kitaawo nzikiriza Mukama Taata nga wankulembera mu lugendo lwange olwali luganye Kabaka wa bakabaka bwe nalinga njagala okugenda e Saudi okutuukiriza ebirooto byange wandaganga bonna bagenze nensigalira emabega wandagira mu ddoboozi ono ngamba nti kijeyo oluviiri oluddugavu nduteeke mu maaso gange nsabenga nga nkujuliza nga nkugamba bw'obanga osobola okukyusa oluviiri oluddugavu n'olufuula olweru ate ki ekikulema nga tandika okukikola nga tandika nga okujuliza nga nkulembeza oluviiri oluddugavu nenga Mukama bw'obanga watutonda n'enviiri nzirugavu nga tuva mu mbuto z'abanyaffe okujja ku nsi ate bwe tubanga tukaddiwa tugenza emyaka gyaffe nga gitugendako n'ozifuula ne zifuuka njeru kati ate ki ky'otasobola kukyusa osobola okukyusa embeera kubanga bwe tuzaalibwa nga tuli bataate si bwe tukomekerezebwa nga tufa Mukama wankuma ne sifiira musanya nze Mukama wanjagala okubanga ontangira Mukama kitange byonna byonna abalabe bange bye bayimiridde Mukama Taata okunwanyisa nabyo nze Mukama kitange obujulizi bwange Taata bunene nga we nabute ensi yonna Mukama Taata nebumanya nonkongiriza Mukama Taata nze yayenda nenjagala abasajja Mukama Taata be nabalako nenkoowa balanga n'okubajjukira sibajjukira naye ate ne sifuna siriimu nandibadde Mukama wange nalwala wamponya abatemu emirundi mingi abanyingiriranga mu nnyumba n'abantegeranga mu kkubo abawala bangi basanga mayumba ne ku makubo nga babasse nali obukwabo Mukama Taata batambula ekiro wankuma Mukama nga siina kwentya kuwakulako olutalo nga ne waba alina pisito n'agintunuzaamu nsigala muvuma naye nga tobawa Mukama mwaganya kusiga tulige ku nkuba wankuma Mukama Taata eri abatemu bwe bali bannumye nga mbagombaga ndi mu kyalo n'onkubako bbugwe Kabaka bagasebo Taata abaali bannoonya Mukama nga bampitako buyisi nga tebandabanga omwezi gwaka esaata gye nalimu eyali enjeru nga basobola okundaba naye tebandaba ate nga nze mbalaba bampitako buyisaawo Mukama ne boogera bye babyogera nti okyalina kyonjagaza ku nsi kitange bwe banga nzikiriza nti Katonda wange gwabadde ankuuma wankuuma mukwano gwange nga sinaba natandika kusaba bukuumi bwo ongabiridde okulya n'okunywa Kabaka wa bakabaka nga bwe nzize nkusaba Kabaka w'ensi n'eggulu Mukama Taata nga bwe wampa ekisa Mukama Taata okusembeera ku bawalabu ne mbasabiranga n'obakwatako mbakutteko nga taffe tuli kyenyaza gye bali Mukama Taata si bonna nti Mukama Taata batwagala okutusembeera nga n'abamu bakwatira ku byabwe Mukama Taata tebakkiriza naye Mukama Taata dompa ekisa ekikwata ku muwala oyo yali agenda okufa Mariyamu Katonda w'ekisa Mukama Taata n'okkiriza nti Mukama si bo Taata musabira oluvannyuma lw'okunjolesa kyowandaga nti Mukama Taata waliwo omulasabe omulabe Mukama ayagala okumubbako obulamu bwengera ye bali bagenda omulongosa Mukama Taata yalina okufa n'ongamba musabire n'okyusa enteekateeka z'omulabe sebo mu maanyi go nzikiriza nti Ssaabasajja Kabaka bakabaka sebo Taata ogenda muwonya kubanga Mukama Taata bayimiridde nange bonna bantu bo abanzikiriza mbaba bo bansindikiddemu nga bwe wajja Kabaka bakabaka nawe ne batatakkiriza nga bwe wajja ne bakufuula si bonna nti bakutegeera Mukama nange abatono bawantereddewo babanja abantegedde leka Mukama kitange tusitule emikono gyaffe
tujiumba mukama nga tukwegayirira ndi maaso ga mukama kitange nga negayira ku lw'abasajja kabaka mu magulu nnyondo Lwanda muwendo w'okubiri okubanga mukama taata mwegayirako ku lw'endagaano z'abajjajja be bannakabya ne bannakasatwe okubanga mukama taata zatambuliramu kubanga yeesanga bwesanze ng'azaaliddwa bw'atyo talina musango mukama ssebo taata okubeera ennono kubanga taata gye tuzaalibwa mukama taata era ebitono byaffe gye bitumbulira era ne babikuliza eyo oli katonda mukulu ssebo taata oli mwesigwa nsaba mukama taata ku lw'okuwona naakwe ssebo taata kubanga kuno ku nsi tekuliko mutuukirivu ate naye muntu omusaasira ensobi zazaakola kabaka bakabaka zaakoze mu bugenderevu n'obutali bugenderevu mukama taata katonda w'amaanyi okubanga alina bakatonda balala bakkiririzaamu era basinza mukwana bakirizi sigage wabula agoberera nnono z'abajjajjabe bitangeraga ekitiibwa kyoweeyolese ku bantu bonna mukama taata bamwagaliza amagombe ku lwakeesha eyo gye bamukoledde mukama taata ne bamuwa mukama taata yeggulire amagombe ge nsazaamu kabaka ente z'omugerengetanya nswazaawo bonna abamulangiridde nti yaddamu okufa ng'owoola omusaayi gwe kristo kabaka okubutikira entaana eyasaamiridde ku lulwe nga bwewataasa omwana wange kabaka w'amawanga n'atafa emirundi esatu gye wampondinga ng'ondaga nti nentaana eyo yasaamiridde n'ettaka ebbisi nga bagisimye nga wendi ndaba mwana muto ngera buli wenkuba toki yeye gontunuzaamu n'endaba nenkugowoola bukwado gwange nensiiba nensaba nankukabira nenkugamba nedda omwana wange wamumpeera omubinako obukuumi saamugye wa sitaani lwaki mukama sitaani omuwamwaganya okunzijako essanyu lyange wabuulira mukama taata mwana wange tomutaasa olunaku sitaani lwe yali ateeseteese omuno na mukama taata tewasobola teyasobola mutwala kuba nayita lenyiro sitaani nadduka wonte waliwo kintu sitaani kyatyanga linnya lyo kubanga wamuwangula nange olwaleero nzikiriza mugwe katonda omulamu nzikiriza mugwe katonda omulungi nzikiriza gwe katonda omwesigwa sadduuka y'endagaano kabaka w'abakabaka katonda talina kye yeetaaga naye nga ffe tumugirikuleza gwe tuvuunamiranga mukama taata obutakoowa gwe tukusaba kabaka notakoowa wagamba nga tukuyite nga mukama ssebo taata wagamba nga tukuyite mu Isaaya n'ogamba nti ensonga ennene tuzanjulenga mu maaso go tukuyita onaatuyitabanga n'otolesa ebirende n'ebikulu bye tutalowoozangako mukama oli mu maaso gaffe oli mu maaso mukama taata agala bagitasobola kulaba kubanga gwolaba wonna emisana n'ekiro tewetaaga kitangala wobanga onaalaba ekintu mukama wange gwotulabira mukama taata ebyekwesewala wagamba tukunoonyera kyayinza okulabika tukweyanjulire mukama taata naawe olituggulira tukonkane kabaka ssebo taata oluggi lugule tuliyingira mukama nzikiriza mugwe katonda yakola ebikulu mu bantu bonna bali mu bayibuli katonda wisa mukama taata yakola ebyewunyisa mukama taata bw'otufuula eggye lya Isirayiri mukama taata nga bw'otalidde gwa Isirayiri waliwo kitange katonda omuntu ayimiriddewo kabaka mukama taata omumaze emmere mukama taata ewoma ey'okunsi kuno tokikiriza kubawo nga kabaka tannaba kulokoka mukama kola ebikulu ssebo olwaffe n'ababaddeyo mukama taata okuyimirira ku lwa kabaka abewaddeyo katonda nga okweyawuza kukulya n'okunywa abewaddeyo katonda nga okuyingira mu ttula emisana n'ekiro abo bonna abananneegattako okusabira Ssaabasajja kabaka okufuna obwenkanya n'eddembe mukama ssebo taata omulokole mu kiteebwa kyo nga wabaali omulangira eyaleseewo ebyobwakabaka ebungereza n'asalawo agende mu Amerika okufuna essanyu lye yayikoledde ku lulwe ng'avudde ku nnono z'abajjajja be kabaka bakabaka katonda w'ekisa bino bya nsi era kwe bikoma naye g'owangula ensi kye kyakutwala mu ggulu okubeera ng'obeera mu bwakabaka bwa kitaawo ne Ssaabasajja kabaka taata ebwakabaka kuno ku nsi obubaddemu era obukozi ebitiibwa bye Katonda w'ekisa byebikotedde okubeera omuwambe ng'oli mu busibe olwaleero nsumulula ebyonna ebyasiba mukama taata nga wansumulula mu kageegi mwe nali nsibiddwa n'emitayimbwa nasibiddwa n'emitayimbwa mukama wange ngasima bindi nasibwanga ne mbuwambe nosala emitayimbwa gumu ne gugwa gyonna okunneetoolola nembeera free nga nsobola okugenda gye ngenda abaali benkuume mukama abalina ebifumu n'ebyambe nga bakuumye ense ne bekubatolokako muwambe omwaganya n'enziruka kitange ne bangoba waliwo yali adumira nti gwe mukuuma nga adduse wampisa mu maggwa mwe baali batasobola kuyita ag'amaanyi g'abamalayika gwe watuma okujja okununula kubanga onunula abawambe era otolosa abasibe obuyinza obuyena mukama taata ojjudde okwagala n'okusasira osonyiwa bonna abakwenenyeza mukama nange ndi maaso go nga nemenya ku lwa kabaka waffe gwe wansinkanya nankwata mu ngalo nzaani asobola okuba nga nkwata musajja ow'ebitiibwa mukama taata batatukkako abakuumibwa obukuumibwa ye naasala ku lulwe tegaali magesige walina ensonga lwaki wakikola wamanya nti olunaku lumu ndimuyamba mukama yansanyusa talina sente gyayampa naye teyandekera kyanneewuunyisa abalala yabawubira naye nze nampa engalo ze kubanga sinze nalina okumuwa engalo ye yateekeddwa okuziwanze natunuulira engalo zange nga ndaba nkyafu nga
kulwange ndaba sisaanidde mukama bw'otunulira gye wantondera gyemba kitange yali vaavu yali akwatidde benera mukama taata akaavu bonna eyo gye wanzija mukama taata kubanga ojja abaavu mu nfuufu n'obatuuza n'abalangira nange mukama taata ndiwo ku lw'ebitiibwa byonna mukama sitaata katonda w'ekisa mukama taata bye wayambaza omusajja oyo kabakasibo katonda w'ekisa mukama taata nkowoola amanyi g'abamalayika mukama kitange okutula katonda w'ekisa mukama taata ebyo byamusibiddwako obanjegere mukama taata zamusibiddwako katonda w'ekisa gwasaanuula ebikoma by'ekyuma asetenza ensozi mukama taata mu maanyi go ayakisa mukama kabakabakawokasa obutata amanyenyezaako omuliro okaliza enyenjero ezaawo za mukama taata bw'obanga ky'oyagala osobola okuzibya obudde n'otabukesa mukama okumala ebbanga ly'oyagala bw'oyagala mukama kitange enkuba n'etonnya ku mulembe gwa Nuuwa mukama wakabakasibo taata bwe bamuyita bweyita abantu nti bayingira mu lyato ne bajeema kitange n'osaanyawo omulembe ogwo laga ekitiibwa ky'okubantu bonna bayiganya abantu bo kubanga bambi talina musango okugabayira ennono z'abajjajja be talina nsobi gye yakola lwaki abantu abo bamulemesa ogenda okufuna obujjanjabi ng'ate ateekeddwa okubufuna ng'obawola bamalayika sibo taata okugyayo pasipooti ye mukama taata ekutte kati nga tasobola kuyita waayita yenna agirina mukama bamusajja bamukazi bamalayika bagifefette bagijjayo kabakabakabaka bagiwa omuntu omutuufu asobola omukulembera omutwala kabakabakabaka sibo taata katonda w'ekisa gy'oyagala agende gy'olina omujjanjabira katonda ng'osobola okusindika bamalayika ne bamunuunamu bwe bubanga butwale bwamuteekebwamu basobola mukama taata omulongoosa kungulu ne kunda kubanga obwo obuyinza obuyina bw'obanga omukazi taata ow'ekikulukuto yasitula busituzi kukkirizaako nakwata ku munagiro gwe n'awonda nga toyegedde naye nga tomugambye nti kozesa kino kitange ow'amaanyi katonda wange weesisa okola bikulusebo okola binene taata owona endwadde zaalema abasawo kyonna ekimuluma mukama taata gw'okimanyi kubanga tunafuna gwe musawo atugamba nti kyekino mukama taata gwajja mukama kitange abaavu ne batuuza n'abalangira nange mukama mu bukopi bwange mwendayi katonda w'ekisa sisaanidde katonda wange wadde okubeera ku lwakabaka nga nze ndiwo mukama tange okumwegayira ku lwakabaka ku lw'ebitiibwa bye byali bandibadde balala naye nze gwe wadde obuvumu n'obusobozi nina okutuukiriza mukama taata gy'oyagala nkole kubanga oyagala kweyolesa kitiibwa kyera kisitule mukama kitange ng'otaddewo mukama taata obwenkanya eri obulamu bw'omusajja oyo kubanga mukama kitange tukyamwetaaga tukyamwagala tumwagala bwagazi talinaako kye yatukola katonda w'ekisa talinaako kye yatuwa kabaka wabakabaka nti tumwagale wabula tumwagala gwe wamuwafefe eyo wamuwafefe ey'okuganja n'okwagalibwa mukama kitange nga bwe tuli nti tuli bangi abamwagala era bwetti bwe tugenda okubeera nga tumusabira okulangira n'olunaku olwali ennaku z'omwezi nga 5 olw'emmande omwezi ogwokuna 2021 kitange taata tununule utegeeze ensi eno mukama sibo taata abadde bamuwondera baswazibwe omubikeko bugwe kwawabona kitange abamunoonya babuuze ye kennyini nti Ssaabasajja Kabaka omulabyeko ng'ate ye gwe babuuza kubanga byonna mukama taata obisobola nkujulira nga mpa obujulizi bwange nti wamponya amagombe mukama taata emirundi gye sisobola kubala kyali mingi mukama sebo natwalanga abantu mu hoteri ne Ssebaaka nabo ng'ate ng'ekyali kyentutte kola ekyo naye mukama taata babanga ne munda balanga basobola okuntuga obutuzi kubanga nze siriimu lutta siriimu lunyiga siriimu lukyusa nabongo babukubiru erimu obanga omanyi woteekeddwa okuba mukama taata kisobola okunzijawo naye mukama taata bandekanga bulesi ne bandekawo ne batambula ne bagenda kitange nga bwe bampisamu ebyo byonna katonda ow'ekisa nondekawo mukama oyina ensonga lwaki wandeka ezimu ku nsonga ze zina okubanga gwe wangambye mukama taata ntuuse obubaka bwo eri omwami oyo nze siina wensobola kuyita nokuleka eddoboozi lyange mukama taata odisindika gwe n'okolesa omuntu omu okutuusa obubaka kwoyo gw'oyagala butuukeko ssebo taata nkikoze ng'era nzikiriza nti agenda kuwona mu maanyi g'omubuyinza bw'oswaza esitaani naawe bonna abaagadde omulanga n'okumulaga obubonero bwe nti obudde bwe buweddeyo okumutiisatiisa omumalamu amaanyi okumuggya kumulamu okola kyateekeddwa okukola okumuwabya okumukozesa ensobi ze baagala akole oli balyoke bagambe nti ye yazikola mu bulamu bwe ng'ategeera ng'ate ye baamuteekako akazito omukozesa bye baagala akole oba okumwogeza bye baagala bawulire kitange swazaawo bonna abalabe babadde yeesiga okutandikirako abasinga okubeera ku lusegere abanga baagalagasero taata tuba twesiga omwana w'omuntu tulowooza nti basinga kusembeza okumpi nti tebasobola kukuya mu lukwe bonna mukama taata nga bwabesize babange bamuliddemu olukwe mukwano gwange nga bawandaga nga ndeyonda atya nakabaka w'amabanga nga noonya omuntu osobola okunyamba mukama katonda w'eggulu mukama sibo taata kitiibwa kyonna kyeyolesa mukama nondaga nti waliyo mukama taata ayimiriddewo ku lwange kitange nondayo nti osobola okukozesa abantu besimanyiiko yadde abo abangulira tikiti kabaka wabakabaka sibo taata nenkomewewaka nzani akomawo nga nindiriddwa omuntu okunzija ku airport ng'ate yali amanyi embeera mu nkomerawo nti sirina yadde omulala yaliganye teyalisobodde n'agamba gw'omwavu ate mba nkwakaza ky'okunona kubanga balinayo bamanyi nti basuubira obba wakasente naye mukama taata omuntu gweyakozesa okunonala namba nakasente kwemba nandikira obulamu kitange gwe yakozesa omusajja oyo Fahadi n'atuwa paasipooti zaffe nga bali batusabye sente nyingi nga tulina gye tusobola kuzijja kitange katonda w'ekisa yatuwa
kisale tulabirirwa mu kulya ne mu kusula nga tulina abasajja ne mu tusasudde ge twali tugenze Mukama Taata wabona abantu baali babagwa bakozesa maanyi go simagezi gaffe tetwalibadde na bigambo byetusobola kubagamba ne batuwuliriza kabaka w'amawanga naye nzikiriza mu gwe Katonda omulamu ayalagise Fahadi n'alagira ofiisi nti abaana abo mubawe paasipooti zaabwe wembeera mukyayagala okusiga bayisinsa enkola we mukolera ne batuwa paasipooti baleeta nyingi kabaka ne balonda meezaffe saakikirizanga eyange gikutte mu ngalo saakikirizanga nsoma amannya gange bonna baba kifaananyi naweera nga ngudde eddalu Mukama Taata olunaku olwatuuka olw'okujja Benatuka Mukama Taata ku migration soboka bakabaka ne bangamba ndi passport yange yakodebwamu sisobola kukirizibwa kuva mu nsi ndala kugenda mu ndala kitange nekaba nenzigwa mamaali nengamba kati Mukama ate lwaki ontuusiza wano nondeka ate kati ogenzeewa lwaki ompisiza eri yenna okunswaliza wano nengamba Mukama nzitira wano mukwano gwange nzitira wano kubanga kati mpulira sikyalina gye neeyongera wawira ddoboozi lye n'ogamba nti ngeze siri wakufa kati kubanga gye nali nagenda nali sigenze kufiirayo waweereza bamalayika babiri ne bangamba nti sirika ogenda ewaka ne bampisa we baali baŋŋaanya okuyita ne bantwala mu kasenge gye bantwala ne bakuba amasimu ne bagamalayo ne bawandiika ne basobola ne bantukuba ne bangamba yitirawo ogenda ewammwe nga bwe wakikola konze leka ne kabaka kibeere Mukama Katonda nsabye ng'obujulizi nsinziira ku bwange kubanga nakabirira nasaba nakulajanira nasiiba kyenyini kye nakola nga nkyekolera kye ngenda okukolera Ssaabasajja Kabaka nga bwe wandeze nti mba ku sayidi endala nenzira ku sayidi ye nga si yeyo yavudde ku sayidi okuleka abantu be yabadde nabo okudda ku yange wampadde bulamu omutwalira leka obulamu obwabufune nga tebuliimu kunyigirizibwa wadde okwemulugunya era kitange omulokole nga bwe wandokola kubanga ku luli ye gwe wasaze ekkubo najja yendi naye ku luno nze gwe wasazizza ekkubo n'enzira gy'ali obulamu bwe wantumye okutuusa gy'ali Mukama Taata nga buyitiramu gwe Yesu Kristo Kabaka Kasibo Katonda ow'amaanyi ng'omutuusizza era leka abeere mulamu bw'aba ng'alina kizibu kyonna mu mbeera mwayita Mugamba ngabo zozimbisaamu zonna kitange naye zimuyiseemu oyo akutte paasipooti ye Mukama nga tikiti wazindazeewe bampadde empitirivu nalizeemu emu yabadde yiye akutte paasipooti ye Mukama Taata agite mukwano gwange agende gy'alina okufuna obujjanjabi gy'ayagala omulongooseza kubanga byonna obisobola abantu bonna bano babagwa bafuga era n'amagezi Mukama Taata ge bakozesa wabawuliza ku gago kubanga watutonda mu kifaananyi ekyo tosobola kutuwa amagezi kulowooza kusinga bw'ofuna abakusinga awo kyova osijjawo omunaala kwe baali bawalampira nga baagala okujja gy'oli bakulabe nga tonnabayita awo ono n'olyoka otuwa ennimi ez'enjawulo naye ate zonna n'osigala ng'ozifuga era oziwulira kitange wantondera mu Luganda nga Ssaabasajja Kabaka naye mwali era Mukama saba nzikiriza nti ebitiibwa mwali gwe wamuyimusa n'obimuwa kubanga yeesanga bwesanzi ng'azaaliddwa okukula nga bamugamba nti oli mulangira era olibeera kabaka era n'afuga ebitiibwa gw'obigaba era mbadde wano mu maaso ge Mukama Taata Katonda oyisa mu maaso go ku lwa Kabaka Ssaabasajja nga wiiki eno Mukama Taata ngiwaddeyo kululwe Ssaabasajja Katonda w'amaanyi nga bwe wankolera Mukama Taata Katonda eminene nze gwe baakebera ne bagamba nti nina covid tesiti yange eyasooka ne bagamba nti nina covid esikulamu amaanyi nengamba nti nakyakwata nze nenkabire nengamba Mukama nedda lwaki sitaani yeegulumiza nnyo gye ndi abatakusaba weebali abatakutya weebali naye ate nze nga neeregereza neeyawudde nga neeyawudde mukwano gwange nga neeyawuddeyo nnyo gy'oli nga nkunoonyeza ate covid anoonyaako ki omukwano gwo gw'olina gye ndi tegulojjeka okusaasirako kw'olina gye tuli ffenna bakukkiriza tekwenkanika nengamba nti Mukama kisobola kuba na covid ekyo nkigaana wadde ebyuma kye biraze nti biraze muyina naye ate nze mpakana mu nze nti bimpaayiriza okukkiriza kwange kwe nakozesa nenjimusa nengamba nti ngenda kuddayo nekebeza omulundi omulala bwe wayitawo ebbanga nenzirawo nengamba nti ddwaliro nenendedde siryenoledde ku magezi gange naye Mukama Taata kisa kyonna kusaasira leka Mukama Taata okyusa omusaayi gwange kye gwalaga kuwuli kireme kuddamu kulabika
nenfuna results ezaali zindaga nti ndi waddembe okutambula nga bwe njagala siinawo kinnemesa. Byonna nga wabikola mu buyinza bwo mu maanyi go mu kisa kyo mu kusaasira gwo byewampisaamu byonna. Ensonga lwaki nkuweereza, ensonga lwaki newaddeyo okogga ku lw'abalala nga naawe Yesu Kristo bwe wajja ku nsi n'osooka n'oyingira eddungu n'osiiba ennaku za 40. Nze nange bwe newaddeyo okusiiba obutava mu kusiiba ng'ekisa kikyaliwo ku lw'okwegayira kwabo bonna abanyaniriza ne banzikiriza nti ndiwo okuzukusa emunyonyi zaabwe zaakenge yange bwe wajakisa. Mukama Taata nsabidde okutandikira ku Ssaabasajja Kabaka kyonna kyayitamu ekimetedde okubanga kimweraliikiriza okufaanana bw'afaanana ng'eyalumizibwa, ekimubuzizza otulo, ekitamuganya kulya na kunywa,